Sabula Bingo ofureka gwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo wano ku Chabasa buli lunaku beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Chabasa Fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu Sabula Bingo wano ku Chabasa Fama obukadde n'obukadde bw'abannayuganda buwuliza Chabasa era bugikakasa narokoka leediyo ndala zonna n'okuzemenya n'enzemenya nasigala ku Chabasa yo kakati kwendi owenda nina Chabasa ganfe nkalamata kati kano kenjiwulidde nteredde ebyokunywa sikyetaaga yanfuukira ekyokunywa Radio y'obujjajja Radio Buganda. I only tune to Chabasa, I'll never leave my Chabasa, Chabasa. Here is my life, I can never do without Chabasa. I only tune to Chabasa, I'll never leave my Chabasa, Chabasa. Here is my life, I can never do without Chabasa. Aba egguse ku mpuuza CBS kinana mu mwenda katonyiza 2 Fama emmanduso mu Kalabalaba tukutuusako ggwanga ku ggwanga buli lwa Sande n'omanya kalonda yenna akwatagana n'amawanga ag'enjawulo n'otambula n'okumanya mu program Kalabalaba ku CBS emmanduso radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Ampuliriza mulungi nkulamusiza nnyo enkya leero era nenkwaniriza ku program Kalabalaba okujanjula nga bulijjo nze Sam Kazibwe mu studio ndi ne Jonas Mbajwe nkwebaza mirimo gy'otuusizaako engalo wiiki eno yonna nkusasira gwafunye ebizibu ate era nenjuzaiza naawe atuuse ku buwanguzi. Olunaku olwaleero tugenda mu ggwanga erya Togo wano ku ssemazinga wa Africa nga mu nsi eyo enkyukakyuka ezakolebwa mu ssemateeka omwaka oguwedde ziteekeddwa mu nkola wiiki eno era nga kino kyakusobozesa President Faure Gnassingbe eyadema okufuga obulamu bwe bwonna nga kitaawe bwe yakola n'afiira mu ntebe mu mwaka ogwa 2005 era Gnassingbe ono yasikira kitaawe okuva 2005 okutuusa olwaleero yakulembera eggwanga erya Togo. Ensi eno esangibwa mu bugwanjuba bwa Africa era yeetooloddwa amawanga 3. Mu buvanjuba waliyo eggwanga erya Benin, mu bugwanjuba bwa Togo waliyo eggwanga erya Ghana, mu bukiikakkono ne wabeerayo ensi eya Burkina Faso, mu bukiikaddyo ne wabeerayo eriyanja lya Atlantic. Oluusi ekikono kino ekya Atlantic ekiyitaawo Ghana, Togo n'amawanga galiranyewo kitera okuyitibwa Gulf of Guinea. N'olwekyo tebikutabula awamu bw'onoolabawo Gulf of Guinea awala n'olabawo Atlantic naye nga ebyo ebitundu ebyetoolodde ensi eno eya Togo. Togo nsi y'abantu batono okubala okwasembayo kulaga nti bakunukkiriza mu bukadde 10 so nga ate n'obugazi nsi ntono. Bw'otunuulira obugazi bwa Togo obwakabaka bwa Buganda businga Togo obunene era okufuna Togo ku bwakabaka bwa Buganda oyinza okutwalako amasaza nga 2 amatonotono bali mu eddene. Bw'otwalako essaza nga Singo awo osobola okufuna eggwanga lino erya Togo kuba Singo munene, naye bw'ogenda ku masaza amatonotono osobola okujjako amasaza nga 2 okufuna ensi eya Togo. N'olwekyo nsi ntono bwetyo obwakabaka bwa Buganda bugisinga obunene erimu abantu abakunukkiriza mu bukadde 10. Ampuliriza Jo Faure Gnassingbe eyadema lwe yalayiziddwa ku kifo ekipya ekimuwa ekyanya okulembera Togo okutuusa lwaliva kumpi mu nsi eno era ekitibwa kye kati ekipya ye President of the Council of Ministers so nga luli abadde President of the Republic. Maaso eyo nja kukulaga enjawulo eri wakati w'ebyo ebibiri. Mu nkyukakyuka eno
kati Togo evudde mu nkola eya presidential system ne badda mu nkola eya parliamentary system oba Westminster system. Mu nkola ya Westminster system parliament yeronda omukulembeze w'eggwanga. Luli lwabadde president ng'agenda mu kalulu ka bonna n'ababaka ne bagenda mu kalulu ka bonna. Kakati parliament yeronda era ye yamulonze okutuuka okulayizibwa nga president of the council of ministers. Ekirala luli ku bisanja Ssemateeka abadde ayogera ku kkomo lya bisanja 2. Kakati eno gyagenze mu Westminster system tewali bisanja. Kasita parliament ye mulonda ejja kumulonda okutuusa lwalikowa. Omukulu ono Faure Nasingbe Yadema nga kakati yakavana ku bugenyi wano mu Uganda na ku ntono zetukubya amabega abadde ku bugenyi obutongole wano, ye ne famire ye yaba Eyadema omugatte bakafuga eggwanga lya Togo emyaka 58. Nkutegeezeza nti Faure Nasingbe yasikira kitaawe mu 2005 naye ng'ate kitaawe yali afuze okuva mu mwaka 1967 okutuusa mu mwaka 2005. Kati ababiri bw'obagatta gye emyaka egisoba mu 58. Nasingbe okuwangula ekisanja kino ekipya ng'ayita mu parliament nga tagenze mu kalunga bulijjo kyamwanguyidde. Muganda ganti kwabadde kuseereza ligenda mu golo ensonga nti parliament mu kulonda okwasembayo ku mwaka oguwedde ababaka abasingamu ba kibiina kye. Ku babaka 113 abatuula mu parliament y'eggwanga erya Togo, ekibiina ekya Nasingbe ekya Union for the Republic kirinako ababaka 18, ekitegeeza nti opposition erinako ababaka 5 bokka. Ekibiina ekya Alliance of Democrats for Integral Development kyafunayo ababaka 2, National Alliance for Change omubaka omu, Dynamic for the Majority of the People omubaka omu, ne Democratic Forces for the Republic omubaka omu. Mu bufunze abadde tebalina kye bayinza kukolawo yadde akatiisa konna okulemesa Nasingbe okufuna ekisanja ekirala nga tayise mu kalulu wabula ng'ayise mu parliament. Enteekateeka eno ey'okukyusa ssemateeka yaliwo mwaka guwedde era yaliko okusika omuguwa okuva mu boludda oluvuganya gavumenti, ebibiina by'abannakyewa n'olukiiko olutaba abepiskope mu nzikiriza ey'abakatoliki nga yenzikiriza esinga okuba ey'amaanyi mu ggwanga lino erya Togo. Kakati ampuliriza ssemateeka owa Togo ennyingo ey'e144 yeerambulula ku ngeri ey'okukyusa ssemateeka mu nsonga ez'enkizo nga zino, ekwata ku kukyusa ennonda y'omukulembeze w'eggwanga. Era ennyingo ey'e144 mu ssemateeka wa Togo wa 1992 ega nti ennongoosereza ey'ekika kino mu ssemateeka bw'eba yakolebwa mu babaka ba parliament 113 abawagidde enteekateeka eyo balina okuba nga basoba mu 9. Ekyo bwe kigaana ekkuba eddala liri nti parliament esobola okukiyisa ng'eyambibwako akalulu ak'ekikungo. Awo oba weetaaga ababaka 75 ku 113 ye 2/3. So option esooka kasita oweza ababaka abasoba mu 9 ku 113 teweetaaga referendum. Naye kasita bakulema n'oweza 75 okudda waggulu oba oyise naye ng'olinayo akalipa akalala akakalulu ak'ekikungo. Kakati omukisa Nasingbe gwe yali nagwo omwaka oguwedde ng'akyusa mu ssemateeka ono mu parliament tewaaliyo ba opposition kubanga baazira akalulu ka parliament ya 2018 balina ensonga zaabwe nnyingi, omwali obuteesiga kakiiko ka byakulonda nga bagamba nti kazinira ku ntoli za Nasingbe ne bannamagye, n'olwekyo ne bagaana okwetaba mu kalulu ako. Kati parliament kumpi yonna yali ya Nasingbe era mu kuyisa ennongoosereza eno Nasingbe yali teyeetaaga genda mu kalulu ka kikungu kuba ssemateeka agamba kasita oweza ababaka abasoba mu 9 ku 113 akalulu k'ekikungo oba tokeetaaga. So referendum teyaliiwo, ennongoosereza zino ampuliriza ne zikolebwa. Ekirala ampuliriza ky'olina
okwetegereza ku nsonga eno nti Parliament egenda okukola ennongoosereza zino ng'ekisanja kyayo kiweddeko naye neefuna ennyongereza naye ennyongereza eyo nga neekkirizibwa mu ssemateeka. Parliament yene yakola ennongoosereza omwaka oguwedde. Ekisanja kyayo kyali kirina okuggwako mu Desemba wa 2023 gwe mwaka guli. Wabula ssemateeka wa Togo ennyingo eya 5.2 egamba singa ekisanja kya Parliament kiggwako naye ng'empya tennalondebwa abaliwo oba babaddewo basigala bakola emirimu gya Parliament okutuusa empya lwerondebwa. Kati Nasingibe yayongezaayo okulonda kuno n'ateekawo ensonga awo ne kutabeerayo mu Desemba kane bayingira 2024 nga Parliament yali yekyaliwo ng'ayagala okugikozesa bino by'ayagala era Parliament kwe kutuula neeyisa ebyo. Ssemateeka si mulambulukufu ku buyinza bwa Parliament ey'ekiseera we bukoma n'olwekyo kino kyawa Nasingibe omukisa okozesa Parliament eno okukyusa mu ssemateeka. Abooludda oluvuganya gavumenti n'abeebiina by'e Bwannakyewa nga bw'ogasse n'olukiiko olutaba abeepisikoopi baagezaako okuteeka akazito ku Nasingibe naye nga nti yadde ssemateeka ennyingo eya 5.2 ebakkiriza okukola ekyo okukozesa Parliament naye ng'ekisanja kyayo kyaggwako okuyisa bino naye mu nkola eŋŋunjufu tekiwooma kukola nnongoosereza za muggundu ez'ekika kino ng'ababaka abakikola ekisanja kyabwe ekitongole kyaggwako dda. Kwe kwali okuwanjaga kwa opposition, okuwanjaga kw'ebiina by'e Bwannakyewa n'olukiiko olutaba abeepisikoopi. Wabula bino era Nasingibe ne banne baagaana okubiwulira. Okusoomooza okulala okwaliwo kwali nti era kino kye baakola kyali kikontana n'ennono y'omukago gwa ECOWAS ogugatta amawanga mu kitundu kino eky'obugwanjuba bwa Africa. ECOWAS yayisa kye bayita Protocol on Democracy and Good Governance. Mu protocol eno ennyingo ey'okubiri akatundu akasooka egamba nti amawanga ga memba mu ECOWAS tegasaanye kukola nnongoosereza za muggundu mu ssemateeka nga zikwata ku by'okulonda ng'okulonda kubulayo ebbanga eritasussa myezi 6. Ne bateekawo nti okuggyako ng'enjuyi z'ebyobufuzi zonna ze zitudde mu nsi eyo ne zikkaanya nti kale katukikole ekintu ekitaaliwo mu ggwanga lino erya Togo kubanga Nasingibe n'ekibiina kye bo baali bakola bibasanyusa nga tebafa ku balala bye balowooza. Ennyingo eyesoma bweti: no substantial modification shall be made to the electoral laws in the last 6 months before the elections except with the consent of the majority of political actors. Nti ennongoosereza ey'ekika ekyo temusaanye kugikola ng'okulonda tekukyaweza myezi 6. Kakati bano baakola ennongoosereza zino ng'okulonda kwa Parliament kwengedde n'olwekyo ne wabeerawo abaalowooza ku kukuba gavumenti ya Togo mu mbuga z'amateeka. Kooti ya ssemateeka etaawuluze enkaayana naye okusoomooza kwe beesangamu nti era amateeka engeri gye gaakolebwa nga kizibu okuleeta omusango mu mbeera nga bwe yali. Ekyokulabirako ssemateeka wa Togo ennyingo ey'e14 egamba nti omusango gwonna okutwalibwa mu kooti ya ssemateeka nga gukwata ku nkaayana za ssemateeka bano be balina okuba nga bagututteyo: President of the Republic, Ssaabaminisita, President wa National Assembly ye Speaker, oba ababaka nga beegasse ne bakola ebitundu 1/5 ne bagenda mu kooti ya ssemateeka. Kati wano wonna opposition Bannakyewa abeepisikoopi baali tebalina we bayinza kuyita kuwakanya eyaddema kubanga pulezidenti ye yali aganyulwa mu kino, Ssaabaminisita ye yali aganyulwa mu kino, Speaker wa Parliament yali tayinza kuwakanya ekyo. Ate bw'ogenda mu Parliament
jukira tuogedde nti opposition yali yazira okulonda kwa baka parliament mu 2018 n'olwekyo teyalinayo songa semateeka ga nti olina okubanga owezza ababaka kimu kyakutaano ogenda mu kooti ya semateeka okuwakanya enteekateeka ez'ekika ekyo. Kati mu mbeera eyo olukiiko olutaba abepiskope ne lwongera okuteekawo akazito ne luwanjagira President Nasingibe awulire okuyaayaana kw'abantu waakiri wabeerewo okwebuuza. Olukiiko lwamutegeeza nti yadde mu ssemateeka nga bwe yali afaanana bino byonna yali asobola okubikola naye kyali kya bwenkanya waakiri beebuuze ku bantu yadde kyali tekibakakatako kuba ekigendera kya referendum kwebuuza ku bantu. Naye nkutegeezeza mu Nyanjula nti mu parliament yayina abaka abasoba mu 9 ku 113 nga teyeetaaga referendum. Kati olukiiko olutaba abepiskope ne lumusaba nti yadde tekikakatako naye genda weebuuze ku bantu. Kakati Nasingibe kwe kusalawo n'ategeeza parliament nti kale abantu ba bulijjo katubawo omukisa era ekiteeso ne kiyita ababaka ne bakkirizibwa bagende mu constituency zaabwe beebuuze ku nnongoosereza zino ezaali mu ddiira. Mpuliriza kansooka nzijjawo obubaka buno. 89.2 FM. Sebo oba nnyabo ekisinga okuyamba obukolero obutonotono okukula kabeera katale kalungi wotandikira okutunda ebyamaguzi byo bizinesi n'ogikuba abantu mu maaso ne bakwettanira okulaga obukugu n'omutindo n'ensabika y'ebyamaguzi byo eri atandika n'eyatandika edda jangu weetabe mu mwoleso gwa CBS Pewosa mu Lubiri Mengo muno oyongerwa ne ku magezi ebyamaguzi byo okutuukana n'akatale k'omutindo gw'ensi yonna n'ofuna akatale ak'omuggundu. Omwoleso guno gubeeramu abantu okuva ebule n'ebweya gutandika nga 17 okutuuka nga 22 ogw'omukaaga 2025 ate ng'eno tujaguza amazaalibwa ga Chabasa Fama ag'emyaka 29 ate nga we tujaguza n'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 7 gukutegekebwa rediyo ya Ssaabasajja Chabasa Fama mu Lubiri Mengo okusitula ebyenfuna by'abantu be. Okumanya ebisingawo kuba ku 0708 562 006. Uganda mbanjulira Tabula Property Services. Tabula Property Services balina estates ku buli luguudo lwonna olufuluma City Kampala ettaka liri kwalaali nga bw'ogula ekyapa ky'ogenda nakyo. Tabula Property Services bagula ne batunda ettaka n'amayumba ettaka litandikira ku $5 million ate nga za kibanja mpola okulambuza bakasitoma bwabwerere. Balina plot enteeketeeka obulungi n'ebyapa byazo basange Nansana ku Mastowa Market Building room number 18 ne room 19 essimu noti 7 noti emu 942 noti 3 oba noti 7 noti emu noti 5 Oli ku Manduso. Ampuliriza omulungi tukyali ffenna tuli mu ggwanga erya Togo wano ku Ssemazinga wa Africa. Omukulembeze Nasingibe Eyadema gye yakyusizza ssemateeka n'afuna ekyanya kati ekyomusobozesa okulembera ensi eyo okutuusa kumpi Katonda lwali muyita. Ekitongole kya Insurance Training College kigamba nti mu bulamu bw'ensi eno tukola nnyo okubeezaawo famire zaffe wamu n'okukuuma ebyobugagga byaffe. Bino byonna okubituukiriza obulungi weetaaga insurance naye ne bakubuuza insurance ogitegeera bulungi ne bakujjukiza nti bo beeyamu okukusomesa otegeere kye bayita insurance n'emigaso gyayo. Gwe ayagala okusoma ofuna omulimu mu bitongole bya insurance ebiri mu Uganda jangu. Naawe ayagala okugitegeera engeri gy'ekolamu naawe jangu. Bajja kubangula balina amasomo aga insure ag'enjawulo ate ng'osomera mu budde bwo. Ojja kubasanga ku block A Victoria Office Park Bukoto oba bakyalire ku mutimbagano ekibanja kyabwe kiti www.itc.ac.ug ku email info@itc.ac.ug oba bakubire ku 0417333500. Rhino Funeral Services bakuyambako mu kiseera ng'oviiriddwako omwagalwawo. Ebintu bye bakola mulimu okugoza sanduuke okuzimba entaana omuntu wonna bw'aba afiiridde bweru bamukomyawo. Balina enkola za insure osobola okujja n'okwatagana nabo n'obeebuuzaako. Amatabi balina ag'enjawulo Nalukolongo kye kyabwe ku Mbugo Stage, Mulago maaso g'eddwaliro, Ensambya maaso g'eddwaliro, Kiruddu maaso ga Kiruddu Referral Hospital Bweyogerere, maaso ga Watoto Church Kazinga, Masaka Ekijjabwemu maaso ga Gazi,
ehoyima obasanga maaso ga Meru Petrol Station. Osobola n'okuba ku simu zino 0702 075 oba 07005845 Bliss Hotel esangibwa Nabweru. Ebisulo birungi, balina sauna, steam bath, massage, ate nga bya class. Gwateekateeka meeting, seminar, workshop. Kino kyekifo ekituufu oyina okubeera. Kirabo ky'emmere kirungi nnyo. Security gulugulu nga ne parking engazi. Jangu bw'oba oyagala kifo kya kuwummuliramu togenda kwejjusa. Basangibwa Nabweru ku Naluma Road meters 6 ng'okyamidde ku masaŋŋanzira g'omulubigi. Okubuukinga kuba ku simu 0758849226 oba 07042233 mungiro okusindika obubaka bwammwe. Omumyuka wa Kaga asooka w'ekitiibwa Bakulumpagi Ronald webale kuwuliriza. N'abalala ani wano omulala Eugene agambye two things of note: the importance of participating in electoral processes despite challenges in Africa. Nagechokubiri increased weakness of regional blocks across Africa in matters of governance. Ebintu bibiri byataddekesira obunafu bw'emikago egitwala amawanga kusemazinga wa Africa. Ndowooza wanatunuulira butereevu ECOWAS n'obunafu bwayo. Ekirala ayogera ndowooza ku ky'obutazira. Etoga opposition bwe bazira 2018 bagenza okukola ennongoosereza omwaka oguwedde nga tebalina nabo bayinza kusinziira kuwakanya nteekateeka. Rogers Nsubuga ali mu shawuri yaako agambye nti webale kutumanyisa nsonga nze bwe mpulidde ekiri eyo kati ntegedde nti wano kusemazinga wa Africa mawanga mangi gakyakaabya kajanja. Sebo ngowedde mangu amaanyi. Rashid Sekindi agambye nti kati ekiddako agenda kwefuula mukulembeze wannono. Abanfuliriza mwongera okusindika obubaka wammwe ngenda kuba mbutunuulira mu maaso. Miro Michael Ssentebe Masaka Cycling Club ye yeewuunya lwaki abaka ba parliament okwetooloola Africa bakozesebwa nnyo. Ye ekyo kye yeewuunya nti buli we bali kumpi bakozesa bakozese. Lubalita Mwesigwa naga nti taata w'abannabyabufuzi mu nsi yonna ekitegeeza y'omu. Mwongera okusindika obubaka wammwe ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp. Nja kuba mbuddira tuli mu ggwanga erya Togo. Ampuliriza we tugenda mu kuwummula nkutegeezezza nti olukiiko lwa Episcopi lwateeka akazito ku Pulezidenti Nassingbe ne bamwegayirira nti yadde ssemateeka akuganya okukola kino ky'oyagala okukola nga teweebuuziza ku bantu naye waakiri genda obeebuuzeeko. Nassingbe n'aga nti ekyo kyangu n'alagira paalamenti eyisaawo ekiteeso bagende beebuuze ku bantu yadde kyali tekibakakatako era abaka ne baweebwa n'ensimbi okugenda okwebuuza ku bantu. Ne baba bagenda omu ku baminisita ab'amaanyi mu kibiina ekiri mu buyinza Bawara n'ategeeza ababaka nti kyemugenza okukola si kyakwebuuza, ekyo kyasalibwawo dda ekibiina ekiri mu buyinza. Kyemuba mukola mubannyonnyole bunnyonnyozi kye tuliko wano. Era ababaka abasinga bwe baatuuka tebaabuuzanga nti abawagira muliwa abawakanya muliwa. Baakolanga gwa kunnyonnyola nti eno y'ensonga lwaki tukoze kino era kino kye kigenda okuvaamu. N'olwekyo n'ekyo kwalinga kutuukiriza mukolo. Era ku nkomerero ne bakomawo ne bayisa ennongoosereza mu ssemateeka ekyakyusizza ebyobufuzi ebya Togo okuva mu presidential system okudda mu Westminster system. Ebimu ku birala ampuliriza ebyakyuse. Kakati president ayina ekisanja kya myaka 6 naye tekiriiko kkomo. Wabula eri office ya president nayo yasigaddewo. Jukira ono president wa Council of Ministers kati yalina obuyinza bwonna. Naye n'oli president wa republic yasigaddewo naye ye ng'akola mirimu gya kifaananyi.
ali ceremonial kati ye ate agenda kufuga ng'ekisanja kimu ye bamutaddeko ekkomo ekisanja kimu naye kati eno Nasingibbe jazze yo teri kkomo ku kisanja ate nga kivudde ku myaka 5 jukira abadde afuga 5 kuva 2 kati bagenze ku myaka 6 ampuliriza mwabaddemu n'ennongoosereza endala musige eddamu zikugamba obuyinza ng'ayongera okubwezza kakati ebadde Supreme Court yagiwadde erinnya eppya bagiyita Court of Secession naye obuyinza era nebusigaza n'emirimu ng'egya Supreme Court ate office ya kalisoliso wa government nayo yagikyusiza erinnya luli abadde ayitibwa Mediator of the Republic kati afuuse ombudsperson zezimu ku nkyukakyuka endala naye ezo tezibadde nnyo n'amakulu nga bw'owulidde kukyusa bukyusa mannya amakulu gali wali mu kukyusa system okuva ku presidential okudda ku Westminster system oba parliamentary system yenkyukakyuka Nasingibbe gyakoze kubanga mpuliriza wakoledde bino ssemateeka ono era abadde amukugira okusaba ekisanja ekirala naye era waliwo kye yakola okusooka mu 2019 ne bayisaawo ennongoosereza ye eyali emukkiriza ng'omuntu afuge okutuusa mwaka 2003 wabula we baatuukidde mu 2024 ng'ate balaba n'ekyo tekikola bulungi kwe kukivaako ne baga nti tukisize eddala presidential system mu kusooka baali balabanga 2003 ali ewala kati bagenza okutuuka mu 2024 nga balaba asembedde naga nti ate ye ennongoosereza tugiveeko kati katukyusize eddala nkola tuve mu presidential system today mu Westminster system kakati Nasingibbe eyadema mu kunnyonnyola ne banne lwaki bakoze enkyukakyuka zino ensonga enkulu zibadde 2 bagambye nti Togo ebadde yonoonera ensimbi mpitirivu mu kulonda president jukira abadde tebabalondera wamu president ne parliament namala okulonda parliament aye ne balonda president ensimbi ne basaasaanya mpitirivu mu kulonda president kati baga nti ogwo omusimbi ogubadde gutokomoka bagenda gutaasa kwa parliament eba yalondeddwa dda yo newe obuvunaanyizibwa obw'okulonda president yemu ku nsonga enkulu ensonga endala baga nti akalulu ettogo okumala ebbanga ddene kabadde kabeeramu vaawo mpitewo n'okuyiwa omusaayi okutoogerekeka kati nga kino kitaasa okuyiwa omusaayi era mpuliriza bwe yabadde alondebwa n'okulayira tewabadde kuyiwa musaayi kintu kyayanguye mu parliament ne kiggweeraawo kati Nasingibbe fawule eyadema ng'aleeta enteekateeka zino oba ennongoosereza zino yaga nti baagala okumalawo okuyiwa omusaayi nga banoonya pulezidenti wa Togo n'okkendeeza okusaasaanya ensimbi mu kalulu era ekirala ne baga nti n'enkola eno gye baleese si mpya Togo yaliwoko ampuliriza Abafalansa n'Abangereza n'abafuzi b'amatwalo abalala bangi bwe baali bawa amawanga ga Afrika obwetwaze enkola gye basinga okuleka wano yali ya parliamentary system naffe gye twayina wano mu 62 kakati ne Togo nga bafuna obwetwaze nga 27 ogwokuna 1960 babalekera nkola ya parliamentary system kakati Nasingibbe abadde abajjukiza nti kino kyenkomyawo si kipya kyaliwoko okuva 1960 okutuusa 1963 enkola eno lwe yawerebwa gavumenti neewambibwa bannamagye gavumenti eyo taata wa Nasingibbe yalinamu omukono mu kuwamba eyali omukulembeze wabula n'oyo gwe yayamba okuteeka mu ntebe ate ye kennyini n'amwewambira mu 1967 kwe kufuga okutuusa omwaka ogwa 2005 lwe yafiira ku ntebe n'olwekyo ennyinnyonnyola ya Nasingibbe ebadde nti eno enkola si mpya yali ebaddewoko okuva 1960 okutuusa 1963 ampuliriza njagala tutunulireko katono engeri Nasingibbe jajja mu buyinza nkulu nnyo okwetegereza kubanga waaliwo obulipo bungi nnyo obwali bumugaana okujja mu ntebe mu ssemateeka ne bwonna yabubuuka nga na wano bwabuuse buno bwonna obulipo ne yeefuula kati pulezidenti kumpi wa lubeerera mu ggwanga lya Togo omwaka ogw'2005 Nasingibbe wasikira kitaawe ye yali
minisita avunanyizibwa ku by'obugagga eby'omutaka, avunanyizibwa ku bya posita n'ebyempuliziganya, era nga obuvunanyizibwa obwo kitaabwe yali abumuwadde mu 2003, n'olwekyo yali abadde mu kabinenti ya kitaawe okuva 2003 okutuusa 2005. Kati kitaawe General Nasingibe Eyadema agenda okuva mu bulamu bw'ensi eno nga 5 Ogwokubiri 2005. Mutabani we y'omu ku banene abaali mu gavumenti ye. General Eyadema waavira mu bulamu bw'ensi eno, ssemateeka wa Togo owali ku 1992 yali alambika bulungi kiki ekirina okuddako wabula ekitaagobererwa. Ekyali kirina okuddako kyali bwe kiti mu ssemateeka nti omukulembeze bw'ava mu bulamu bw'ensi eno basinga abaalekulidde e Togo, sipiika bogo bayita President of the National Assembly afuuka omukulembeze ow'ekiseera era n'alayizibwa, era ng'ayina obuvunaanyizibwa okuteekateeka okulonda okujjuza ekifo ekyo okumala ennaku 6. Mu nnaku 6 sipiika nga mwalina okutegekera okulonda ge mateeka mu ggwanga erya Togo, ssemateeka bwe yali agamba mu mwaka ogwo gwa 2005. Wabula Eyadema agenda okufa, pulezidenti wa Parliament wa National Assembly Fambare Awatara Nachaba yali wabweru wa ggwanga. Kakati Nasingibe ne bannamagye ne bakozesa omukisa ogwo okulayiza Nasingibe, era ensonga gye baawa yakulaba nga wabeerawo obutebenkevu okwewala omuwaatwa ogwali guyinza okubeerawo mu by'obukulembeze ne kidobonkanya eggwanga, n'olwekyo amagye ne ganguyiriza ne galayiza Nasingibe newankubadde ssemateeka yali ayogera ku sipiika. Kakati tebaakomaawo, ab'amagye ne bajja mu Parliament ne bateekawo embeera ey'okugoba sipiika, kubanga ECOWAS bino yabiwakanyira n'ebivumirira eby'okulayiza Nasingibe. Kati kye baakola ne bajja mu Parliament, mu kusooka baamulagira asinzire gy'ali yebunaayira alekulire, kuba bw'alekulira kyali kirekawo vacuum awaka. Kati nga baweerawo vacuum toyina ate bw'ogaana magye kulayiza gwe baagala ng'ensi eri mu vacuum. Kati sipiika n'agaana okulayira, n'agaana okulekulira ng'asinziira e Bulaaya. Bwe yagaana okulayira, amagye ne gakaka Parliament okuyisa ekiteeso ekigoba sipiika. Kakati sipiika bw'amala okugobwa, Nasingibe n'alondebwa Parliament nga sipiika mu kusooka. Bw'amala okulondebwa nga sipiika ate n'afuuka pulezidenti ow'ekiseera. Ku babaka abaaliyo ng'alondebwa yafuna obululu 98 ku buli 100. Jjukira ab'opposition baali bazize ne mu kiseera ekyo okulonda okwali kusembyeyo kwa 2 okwa Parliament, so tebasooka kuziira 2018 ne 2 baali bazize nga General Eyadema waali. Kati agenda okufa mu Parliament tebalinayo yali ayinza na kusimba na Kakongo. Ku babaka abaaliyo yawangula n'ebitundu 98 ku buli 100. Bagoba sipiika, ono n'amutuuza nga sipiika ate n'afuuka president ow'ekiseera. Ampuliriza, kakati era Parliament n'ekola n'ennongosereza endala nti yadde ofuuse president ow'ekiseera ng'oli sipiika naye tekikkakatako kutegeka kulonda mu nnaku 6. Kubajjukira ssemateeka yali aga nti sipiika bw'afuuka president okulonda kutegekebwe mu nnaku 6. Ekyo nakyo Parliament n'ekijjawo, ye ne bamuwa ekyanya okukulembera amaleko ekisanja kya kitaawe ekyali kigwako 2008. Kakati ECOWAS n'eyongera obbateekako akazito. Jjukira yeesoko bateekako akazito bamuyise mu Parliament, baali bamuyisiza wabweru. Kati emuyisiza mu Parliament naye bagamba ate tebagenda kulonda mu nnaku 6. Kati ECOWAS ebagamba muteekeddwa okutegeka okulonda, ate okulonda okwo nga mukutegeka nga Nasingibe si ye sipiika bw'aba yagenda okuvuganya kuba president. Kati Nasingibe n'aseeseetukamu katono ye n'ab'ekibiina kye ku nsonga eyo, ne bakkiriza agira alekulira ddeko ebbali bategeka okulonda mu nnaku 6, naye nga sipiika
bataddewo oyo gwe beesiga nti tasobola kubeefuulira na kulemesa nteekateeka zaabwe zonna. Baasalawo okulonda Bonfo Abbas okufuuka sipiika wa Parliament okutuusa okulonda lwe kwategekebwa. Tewali kubuusabuusa. Bonfo Abbas yali azinira ku ntoli za famire ya Nasingibe n'amagye agaali gaagala Nasingibe asikire kitaawe. Era okulonda kwa bonna ne kutegekebwa nga Nasingibe azeeko ebbali. Mu kulonda, omuntu eyasinga okuvuganya Nasingibe mu kalulu ako ye Emmanuel Bob Akitani. Yali akoleddeko, yali engineer era ng'akoleddeko ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omu ttaka, era mu by'obufuzi bya Togo mu kiseera ekyo ye yali owookubiri mu maanyi ku ludda oluvuganya gavumenti. Eyali asinga okuba ow'amaanyi ye Gilchrist Olympio. Naye Olympio amateeka gaali tegamukkiriza kuvuganya era n'awagira Emmanuel Bob Akitani. Oyinza okuba weebuuza lwaki gaali tegamukkiriza. Ssemateeka wa Togo agamba omuntu yenna abaddeko wabweru wa Togo okumala ebbanga lya myezi 12 takkirizibwa kuvuganya ku bwa president. Kanzije obubaka buno nkulage lwaki Olympio yali wabweru wa ggwanga. 89.2 FM. Nga tusemberera okuwumbawumba omwaka gw'ebyensimbi guno 2024-2025 disitulikiti y'e Mukono mu nteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area ekubiriza bannamukono okusasula mu bwangu emisolo gyonna egikyasigalidde okusobola okufuna obuweereza obulungi n'okumaliriza projekiti ezaategekebwa mu 2024-2025 omuli enguudo, amataala, obuyonjo n'ebirala. Emisolo egyogerwako kuliko operational permit, trading license ogw'amaduuka, property tax ogw'ebizimbe, local service tax okusasulwa buli mukozesa alina abakozi abafuna omusaala ogusukka emitwalo 10, hotel taxi okusasulwa abaloogi ne woteeri, building plan fees okusasulwa okufuna olukusa lw'okuzimba, ground rent gusasulwa abakolera ku ttaka lya disitulikiti nga balina koliizi n'emisolo emirala. E Mukono omusolo gusasulwa mu banka oba ku mobile money oluvannyuma lw'okufuna ennamba eya PRN ekuweebwa omwami w'omuluka. Ensimbi zino ziyita mu URA. Sasula omusolo gwo kati owuna okutaataaganyizibwa. Birangiddwa akulira abakozi mu disitulikiti y'e Mukono Kao. With them B2C Qualify Cargo ebatuusako B2C soldiers ku Friday nga mwenda May ku Hotel Africana mu Kampala. Ordinary mtwale VIP mtwale 5 emeza ya milioni 3 celebrating 10 years of B2C kurunesi byanzibu igene futu ndongo yona hit ku hit walai mujja kuchulira na 10 May bali jinya mu street jam 11 kayunga katikomu 12 May Kaliro Resort na 16 Mbara University Inn na 17 May Sport Highway Kalisizo 18 Nana Gardens Rukaya wona shingzo mtwalo gumu. Tickets zitundibwa ku B2C Restaurant ku Salama Road, Papa Sport e Machindi, Jord Color Solutions ne ku Hotel Africana. Musaleko Hotel Africana nga bucharaba. System gutabiza kutebo twagala kebyana be Cafe Neighbors. Chekuwa Crazy Company ogendo kudawa kanga tolina yadde 10 yahe. Biwagidwa. Right now up Newman's abakolera obumpwachi mpwachi. Skypins Tours and Travel abakolera ku Visa ne Ticket. Sukuma Portable Spirits. Oro Mukaya Events never setting abunya. Manduso Chinale mwinda katonyeze bili fama Manduso Shabasa Ochawuliriza program kalabalaba. Kituufu ddala tukyali fena toli kubuusabuusa ku CBS kinana mwenda katonyeze bili Manduso radio y'abavuka ab'omulembe Omutebi Maltech Business School ekutegeeza gwe yatudde siniya ey'omukaaga oba ey'okuna nti totuula waka jangu osome diploma, degree oba higher education certificate. Ne professional accounting mu courses no CPA, CTA, CIPS, ATD, FIA ne ICT. Amasomo amalala g'ettunzi bayina early childhood development, graphic design, TV and radio production, phone repair and maintenance, plumbing, welding and metal fabrication, building construction, fashion design, ebya saluni, okufumba n'amasomo amalala mangi. Batongozebwa National Council for Education atenga bakolagane UBTEB wamu ne DIT. Abayizi babagezesa makampuni amanene era ne babafunira n'emirimu ne basari bazirina. Ayagala okusoma amasomo g'ettunzi kubira registrar ku Maltech esimu eri 0702 emunya 898 oba 0775 mukage mu 07 2 m.
Honest Estates Developers basaba okuludde estates empya omuli Gayaza Kiwenda phase 5, Mabombwe phase 6 na 7, Kachiri Nampunge songa balina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku Lwehoyima muli Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka phase 1 ne 2, Wakiso Kasengeje, Kachiri Simba Manyo, ne ku Lwentebe balinayo poloti Nakawuka 0 phase 4, Nessisa Lutaba Expressway. Enamugongo nayo balinayo poloti Esonde n'Emisindye, songa bazimba batunda n'amayumba agawedde. Estates zaabwe zonna zirina amazzi n'amasanyalaze, enguudo bakugambye nti kawerette ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe gisoboka nga tebakkiriza n'enkola ya Kibanyampola. Ogenda kubasanga ku Martin Road okuliraana Aga Khan Roundabout ku Manikeshwal Building omwaliro ogusooka, okubene ku simu 0772 572 oba 0708 572 tukyali mu ggwanga ery'e Togo. Onaga nti Vincent Mawanda ali Moscow mu Russia, naga nti twatudde dda mu kirasi wane Moscow, tina ya Afrika tulina okwetereza bwe tuba abakulaakulana. Kati wulira ebiri e Togo bimweraliikiriza. Mukalazi ali mu Democratic Republic of Congo agamba mpuliriza nga bwe neebuuza ani yaloga omwana w'omuddugavu. Julian Kigongo agambye si kyanenya bakulembeze entebe ewooma, olaba ne Trump singa yalina obuyinza yandikoze enkyukakyuka mu ssemateeka wa Amerika. Yabakulembeze yabavaako. Ni wano omulala Seruyange Marvin Kasanje agatusiima buweereza bwo, sibona webale okuwuliriza. Kasirye Henry alina mawojjolo nti webale kutusomesa ku bikwata ku mawanga amalala. Kansubiri muyina kye muyigamu. Ono n'agamba atya ni wano gwe ntandikiddeko. Kalima Basamula Ekere Katabi agambye nti bwe mpulidde nti omukulu Nasingibe yakavaako e Uganda neneeraliikirira. Mikalo Vincent alisunga agambye nti tutumbudde, mwebale kutumbula abooludda olwo. Kandabe wano mulala agambye atya Mwami Dewo Nyanzi agambye nti Nasingibe yabadde akimye notice. Tweheyo Charles onasomesa byabufuzi Makerere agambye nti ensonga y'okutaasa ensimbi mu kulonda ntuufu ne bandigasseeko nti baalabye nga tekyetaagisa kwongera kutegeka kulonda ng'anaawangula n'abataawangule be bamu era bamanyiddwa. Twandiraba enkola eno ng'eyozebwamu wangi mu mawanga ga Afrika amalala. Charles Tweheyo musomesa wa byabufuzi Makerere bw'agambye. Honorable Sewungu agambye nti Banasingibe tuyina bangi wano mu Afrika. Nkonge Ismail agambye nti ekizibu ky'ensi yonna nakizuula. Buli ayitibwa president mu nsi yonna terezaamu oddemu osindike. Terezaamu oddemu osindike. Mugerwa makanika wa Toyota mu Ndeeba agambye nti emyaka n'ebisanja yabigasse. N'ekirala ababaka nabo beegabidde ssente. Mpuliriza mwongera okusindika obubaka nja kuba mbuddira mu maaso awo. Tukyali ffenna mu ggwanga erya Togo tutunulira enkyukakyuka ez'omuggundu si za bulijjo n'akamu. Kanjira nsembyeyo no Muwanga Male
abuuza nti famire ya Sylvanus Olympio mu byobufuzi bya Togo ebyobufuzi bya Togo yabyesonyiira ddala n'ebikwasa ba Eyadema teyabyesonyiwa. Wetugende mukuumula mbadde nkubuulidde nti mu kulonda nga Nasingi bajjamu 2-5 asindiikiriziddwa ECOWAS. Nasingi be yasinga kuvuganya na Emmanuel Bobo Akitani. Naye mu byobufuzi bya opposition mu Togo, Akitani yali mu kifo kya kubiri ng'akulemberwa ye Gilchrist Olympio, ono mutabani w'oli Olympio gw'oyogerako. Naye lwaki Olympio teyavuganya? Olympio amateeka gaali gamukugira kubanga yali amaze emyezi 12 ng'ali wabweru wa Togo. Naye genda ebweru teyagendayo lwakwagala. Yamala kufuna kutiisibwa nga yali agenda kukolebwako obulumbaganyi, sina kindi okutemulwa. Kyokka jjukira kitaawe mu kubeera mu opposition yali yatemulwa Jeno Nasingibe Eyadema. Kati mu kwagala okwewala ekyatuuka ku kitaawe n'addukira ebunaayira. Kati okulonda kugenda otegekebwa nga Jeno Eyadema avudde mu bulamu bw'ensi eno ng'amateeka tegamukkiriza kuvuganya. Naye n'okusinziira ku mbeera eyaddako teyina ngeri gye yakyuka. Nasingibe omuto ne Nasingibe omukulu tewabaddeewo njawulo, n'olwekyo yasalawo okwekuumira ebunaayira. Bwe batyo ne badda ebbali mu byobufuzi by'eggwanga erya Togo. Mu kalulu ako aka 2-5 Nasingibe yawangula n'ebitundu ebikunukkiriza mu 6 ku buli 100 byali mu bitundu 59 n'obugwamu. Ab'oludda oluvuganya beeyiwa ku nguudo ne beekalakaasa. Obwegugungo obwo Nasingibe yabukkakkanya n'obukambwe obw'ekitalo. Embeera egenda okukkakkana ng'ab'ebyokwerinda mu Togo bassa abantu ba bulijjo abasoba mu 100. So nga abadduse mu buwaŋŋanguse e Benin ne Ghana baali basoba mu mitwalo 4. Awo ekisanja n'akitandika era olaba yakitandikira mu maanyi. Bantu 100 bafudde mu kwegugunga, mitwalo 4 bagenze mu buwaŋŋanguse. Nejjukira ensi gye twogerako y'abantu batono. Mu kiseera ekyo baali tebannawera na bukadde 10 bwe twogerako kati, kuba bino bye twogerako bya 2-5 myaka mingi emabega. Ekisanja n'akifuga ne kigwako 2-10 n'asaba ekisanja ekyokubiri era n'akifuna. 2-15 n'asaba ekisanja ekyokusatu. Ku luno eyasinga okumuvuganya ku ludda oluvuganya gavumenti ye Jean Pierre Fabre. Mu kalulu kano Nasingibe yafuna obulu 5-9 ku buli 100, Fabre n'afuna 3-5 ku buli 100. Era 2-2 Nasingibe n'akomawo okusaba ekisanja ekyokuna. Wano obuwagizi bwe ate bweyongera ku linnya. Bagenda okuvuunika box babale ng'obuwagizi bwe bulinnyidde ddala. Nasingibe yafuna obululu 7-2 ku buli 100. Ku mulundi guno eyasinga okumuvuganya yali abaddeko Ssaabaminisita mu ggwanga lya Togo Agebiyome Kojo. Yafuna 18 ku buli 100. Kati abasigadde ne bagabana obulala. Era okulonda kuno kwawakanyizibwa bangi omuli ebitongole okuva ebunaayira ebyajja okulondoola okulonda kuno. Byavumirira okulonda kuno nti ebivuddemu tebisobola kuyitibwa by'amazima na bwenkanya. Naye Nasingibe nga awagirwa amagye era wali toyinza kumulemesa, bw'atyo n'alayira ku kisanja kye ekyokuna. Kaakati ku mulundi guno ensonga y'ekkomo ku kisanja jjukira wali wonna babadde bagibuuka nga kyeka ebuusa amacco. Kati baagala omuteekako akazito nti naye ab'opposition ejjukira mu butono bwabwe ne mu byobufuzi mu paalamenti tebaliiyo. Bwe bamuteekako akazito mu 2019 ne baleeta ekiteeso. Bakireeta 2018 2019 ne kiyita. Ekiteeso kino kyali kimuwa enkizo nga mu nkizo eno ye bamwongereyo
afuga ekisanja ekirala wabweru wa ssemateeka okutuusa 23 era mpuliriza ekiteeso kino kyayita mu paalamenti era abantu beeyiwa ku nguudo okuwakanya enteekateeka eno abafa ne bafa obwegugungo ku nkomerero ne bukakkanyizibwa naye emyaka bwe gitambula 20 2021 2022 2023 2024 ate Nasingibe ne banne ne balaba nga na kino eky'emyaka 2 eky'emyaka 5 okutuusa 23 ate kyali kitono kwe kusala amagezi bakyusize eddala ssemateeka ono abenga ggulawo oluggi nga Nasingibe asobola okuvuganya ku bwa pulezidenti okutuusa lwaliva mu bulamu bw'ensi eno naye nga mu kuvuganya okwo ate tabonaabona na kwegayirira abantu kubasaba kalulu nga yalina kukola kimu kufuna muwendo mu paalamenti era mu nongosereza eno ebintu ebirala bye baakoze okwanguyiza pulezidenti Nasingibe nti ekisooka paalamenti yeyina okumulonda naye ekirala okumujja mu obwesige muzungu kyayita threshold oba omuwendo ogw'essalira baaguwanise nnyo waggulu okwawukana amawanga amalala agayina parliamentary systems bw'ogoberera enkola ya parliamentary systems ne Westminster systems endala omuwendo gw'okujja obwesige mu mukulembeze tebaguwanika nnyo naye bano baaguwanise ku kye baayise 2/3 majority mu ssemateeka gwe baayina mu 62 Nasingibe gwabadde ajuliza omwaka oguwedde ng'akyusa ssemateeka okujja obwesige musaba minisita baali beetaaga bwetazi kye bayita simple majority jukira enkola eno baagina okuva 19 okutuusa 63 gavumenti lwe yawambibwa era nga General Nasingibe akiyinamu omukono naye mu kiseera ekyo okujja obwesige mu ssaaba minisita yatwalanga gavumenti nga weetaaga simple majority kati ku luno bayongeddeko emisumaali inchi 6 paalamenti ye mulonda niyo kumujjamu obwesige weetaaga kusooka kufuna 2/3 ekirala mu nkola eno tekuli kkomo kati oli pulezidenti ow'ekifaananyi ye ate gwe baataddeko ekkomo ye agenda kufuga ng'ekisanja kimu aveewo katukomewo 89. David Lutalo ne Dahez okatiko Fred Sabatta ne Matano Bande bali mu lutalo lwa Ndongo kuba kubirenga 13 ogwo kutano bakuyugumya kituntu Musuwa Haji Kaziwe Kapo Wira Mukabya Fred Seremba Jaja Maliko Spectre Katumwa Mama Kinene n'abalala kigenda kusuka wabona ku Mandega 12 ogwo kutano batandikidde Kabale Bugonzi bona tuyingirira mu kwaro abata 15 David Lutalo ne Dahez yonna gabatuka ne Fred Sabatta ne Matendo Bande Kabaka Foundation tukiriza ekyo kye yasuubiza okukola ng'ejjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka tubeere balamu health campaign ekkiridde mu ssaza ly'Ekyaddondo tutandika nga 6 ne 7 Mei mu kisaawe Wankulukuku tukoowola abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza ly'Ekyaddondo tujje tubajjanjabe tutandika ku makya okutuusiza ddala olw'eggulu nga tukebera n'okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku bwereere tujja kukebera amaaso amannyo endabira y'abakyala ab'embuto okwekebeza omusaayi endwadde ez'abaana tujja kukebera akafuba nalubiri kookolo amagumba n'endwadde endala nnyingi nnyo okumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 9 678 noti 6 oba noti 775 nyamusanvu 38 6 jangu ofuna obujjanjabi obw'omulembe tosomoozebwa ndwadde n'obeereyo n'osirika tubeere balamu health campaign mu kisaawe Wankulukuku nga 6 ne 7 Mei ekutuusibwako minisitule y'obulamu mu Bwakabaka bwa Buganda ne Chabasa Fama oli ku Manduso Shinane mwinda katonyeze bili fama Manduso Chabasa Please do not turn off your radio. Kujaku Manduso Turn up the volume on your receiver as high as it can go. Yongiza buli sawa lwikuna Manduso yongera okusumulula. Here comes another hour of today's best music. Amawulire. Here is the news. Ebyemizannyo. My goodness, nabagayi kyakoze defense ya Man City. Abakutte n'ababika n'ababikula n'ababika n'ababikula n'ababika n'ababikula n'okukwata akatimba. C'est ça. Pumba mesisimbo muvuka nafuko omugaso.
This is your generation. This is your station. Emanduso. Ampuliriza tuguse mu kitundu ekisembayo. Lubakyo yabuuza Nasingi Batali MP ataafuuka atya sipiika afuuke president. Ebyo byonna byali tebikyali nsonga. Nkutegeezeza nti baasooka na kumulayiza ng'ebyo byonna tebannabiyitamu n'ebyo okubituukako ECOWAS ye yamala okuteekawo akazito. Bwe bamala n'okumuteekako nga bayita mu paalamenti ne bajjawo n'akakwakkulizo akakutegeka okulonda mu nnaku 6. N'olwekyo kati awo tobuuza ate afuuka atya ebirala. Buli kye baali baagala mu paalamenti kyali tekiweza na ddakiika 3 okukikola okukijjawo. Buli kawaayiro koyagala mu ssemateeka kaali kangu nnyo. Kankulage kitaawe yali amuteeseteese bulungi olw'ensonga nti baakyusa ne ssemateeka nga bava mu kulonda kwa 2 ne bakendeeza n'emyaka gy'omuntu okufuuka pulezidenti e Togo. Mu kusooka gyali 45 naye ne balaba nga eyadema essaawa yonna yali ajja kuva mu bulamu bw'ensi eno, naye ng'ate mutabani we Nasingibe yali tannagiweza. Jjukira mu kulonda kwa 2 yali atambudde ne kitaawe ekyali tekibangawo akalulu baakasaba bonna aka 2 naye ng'emyaka tannaweza egirambikiddwa mu ssemateeka 45. N'olwekyo kitaawe agenda n'okuva mu bulamu bw'ensi eno nga ne ssemateeka bamaze era okumukoloboza ne bajja ne bava ku myaka 45 ne badda ku myaka 35. N'olwekyo buli kintu kyali kikoleddwa okuteekerateekera Nasingibe okusikira kitaawe nga constitution tekyali nsonga. N'olwekyo saagala ekyo kikweraliikirize. Ekyenkizo kye baalina nti omuwendo baagulina. Kasitoli aba n'omuwendo mu by'obufuzi kizibu okumulemesa okukola kyayagala. Nja kuwayo ekyokulabirako kitono. Nali munnamawulire mutonga nakatandika okugasaka mu paalamenti we baakolera enkyukakyuka za ssemateeka 2.5. Nzijukira Norbert Mao yali mbaka waggulu n'ayimirira n'ayogera ensonga ze lwaki kyali kikyamu okujja ekkomo ku bisanja bya pulezidenti. Ensonga n'alambika nnyingi. Kati bw'amala okuzirambika nga ate azirambika ajjukiza sipiika Sekandi ng'eyali omusomesa we Kwero DC nga ssebo watusomesanga bw'oti bwe wagambanga ku nzimba ya ssemateeka n'ebirala. Bw'amala okwogera ebyo byonna Edward Kiwanuka Sekandi n'amugamba nti Honorable Mao buli kimu okyogedde, buli kimu okinnyonnyodde, naye ku nkomerero ya byonna tusalawo wano na kalulu sinakunnyonnyola. Ky'olina okukola kukuyega babaka wano bawagire oluddalu. Naye ne bw'onaataputa amateeka olunaku lulamba nga ku nkomerero kyakalulu ojja kumegebwa era bwe kyali ku nkomerero kyali kyakalulu. Si nnyo kumalira biseera ku reason. N'olwekyo kasita Nasingibe yafuba okulaba nti mu paalamenti ayina ababaka ebirala ebya ssemateeka kuba kumala biseera. Ekyo njagala mpuliriza okitegeere nti mu mawanga nga lino erya Togo kasita amateeka gabeerawo kasita oli amala okusinza omuwendo gw'ababaka oba ogoba ova mabega. Beni Kiwanuka omulamu agambye nti naye Togo embeera y'abantu eryetya mu bulamu obwa bulijjo lirimu ku mawanga amankuseere tewali kubuusabuusa wano ku ssemazinga wa Africa. Ono kojjange gali wangu Kasasa Sekalaala lyerina Kawuka agambye nti ekigasa okugenda mu kulonda ng'anaawangula mumumanyi mwonoona ssente mufuna obuvune ate nga tewali kikyuse. Agambye nti bapulezidenti olaba ne bw'aba wa mupiira tayagala kuva mu ntebe. Ndowooza noono awagidde ekya Nasingibe n'omusomesa we Makerere Tweheyo kye yagambye nti kikola makulu ky'ogenda mu kulonda ng'anaawangula amanyiddwa n'anaameggebwa amanyiddwa. Noono kojjange kyaleese abantu bafa obuvune ne buba buyitirivu naye ng'ebigenda okuva mu kulonda okwo bimanyiddwa. Era z'ensonga ndowooza Nasingibe ze yawadde lwakuba teyatuusaawo. Yabadde agamba abantu bafiira mu kalulu twonoona ensimbi lwaki tubyonoona. Kakati awangudde ekisanja ekyokutaano nga tewali bafudde ng'ate tewali na kuyiwa ssente. Paalamenti yatudde butuuzi ekyo ne kiggwa. Alan Sebaale ali Kyaggwe agambye nti abakulembeze ba Africa ekizibu kye bayina
ne bw'oleeta loole y'abasumba ekibatawaanya tebasobola kukigoba. Bw'atunudde ku nsonga eri mu ddiiro. Ni wano omulala gwensobola okutunuulira mu budde bwaffe obusigaddeyo. Ono agambye yenze Muwonge Alex. Muwonge Alex agambye agambye nti nga omutunzi w'ebivaavava bwe yavaako okwegugunga e Tunisia alowooza nti na bino Togo biyinza okuvaako okwegugunga okugoba gavumenti ya Nasingibe. N'ekyo olina okumanya nti abantu Togo n'omukono ogw'ekyuma n'ekikono ekibateereddwako kyamaanyi nnyo bw'ogeraageranya ku by'e Tunisia. Level ya empowerment mu Tunisia yali waggulu. Obwannakyemalira bwali bw'amaanyi naye ng'abantu bali empowered, kuba mu kiseera ekyo Tunisia ye yali esinza kye bayita literacy levels ku ssemazinga wa Africa. Ye yali esinga okuba n'abantu abayivu mu bungi ku ssemazinga wa Africa. Kati ekyo si kyekiri e Togo. Ni omulala Harold Kaija yaliwo FDC kati wa PFF agambye nti we have intellectual bankruptcy in Africa. Numbers 88.8 CBS FM.